ensonga zino tetuzaagalamu poliisi. Ensonga zino tetuzaagalamu poliisi. Bintu bya banene. Banange munyambe bankubye tetubyagalamu poliisi. Banange kanchiddemu. Ensonga zino tetuzaagalamu poliisi. Tetwagala simpase wano. Mwabita poliisi eddebali. Tetuzaagalamu balooya. Ngatto ku ngatto. Ati mwatugamba muli banene. Mwatugamba muli babanda, muli bamafia. Tetwagala simpase wano. Tetwagala simpase. Banange batwononedde emmotoka. Batulumbye. Tetubyagala biwulira. Gwe bakubadde ebbali bino bintu bya banene. Bajja kukuba okubira abanene. Mama. Bebe kulu Bobby bebe we bakolanga ebintu. Ndabanga nebine ebintu bino bali mbiza naye ateze ndabanga ebitali safe bulungi. Radio kimanyi ni wankwadde waliwo theories nyingi. Naye era byalimu ebikonde konde musimanye nbaye we kabalagaleyo gye bamutira. Olabanga are we really safe? Music industry mu bintu byo. Alein kyekyo kyakola ye. Yakulaganze sigenda kufa. Obulamu bwange sigenda buteeka mu matigga. Nfenga kawuka. Era kyova olaba Alein kyekimutambuza ne bakyalibe. Kubanga amanyi trend gye yatandikawo mu music industry okugisustaininga olina okubeera ng'oli mu malirivu okubanga otambula ne security kyekintu kyokolindeko kyekintu Bobi Wine mu myaka gy'abafuntula otyabule kagoma kalubende waneeno eyo period we beetwaliranga kyekyamutambuzanga ne wobas wobas wali ogimanyi ya firebase yes ulira kipya ekitegeeza balina Alein skiri akopa Bobi Wine mu kimu kyakola era yakugamba ne mu bigambo bi nti ngenda kola buli kyagula nchi yali akozeeko ku nsi kati amuwere ddala lumu ekitiwa lemenegera ku office za ani akugambye titamuwa amuwa ekitiwa nedda yamwagala nnyo n'asukkuluma Gomuti obaganye no sukuluma munya ku mutwe. Nsobola noku ati omunyako nategeera nti mu tutufu omwana nanjagala okufuuka. Ne kati tuddeyo ku Pallso. Nedda njagala twogere ku Alein skin Pallso muleke. Alein ka ati wuliriza. Alein we yakubidde Pallso je. Pallso asitusa agenze olutalo lwabaddirwa mu bivu. Kimala. Wuliriza. Olutalo lwabaddirwa street. Kimala bannange. Eri abadde street fight. Kiki kikulumbise w'omusajja. Okube ebintu bye ono namamutu ate Alein n'agenda bakolera filimu eji abaana omubala banga baena bagezi basiru yakoze move Boba akubye simu ku police nti banaye tukoze eki tulumbiddwa oluvanyuma lw'okubanga bamaze okupopoola kakkano ulire tulumbiddwa police ne yangu ayo nekola ki nejja mukujja nesange mmotoka za Alein amakaga Alein compound yona eyononeddwa okiwulira kitegeeza Alein n'eggaali ye okudda ku street okulumba Pallso oba embeera yonna enaabeerawo amateeka tegagenda mu Yekwessse ati mbuza lwaki yalipotinga kitegeeza amateeka we mutatekinga action bo bajja taking action yaabwe kubanga bawadde amateeka ekitiibwa Pallso kyataakoze mu mateeka ga Uganda wano tewaliwe bakiriza mob justice and seeking for revenge wennakubuuliza era Pallso ne amateeka gajja mulya wennakubuuliza nti mu clips zonna ezitrendinga walabyemu eya Alein skin ng'alumba Pallso kuba Pallso alabikidde mu katambi ng'ali mu maka ga Alein yalagira aboonoona ebintu byani ayinza okuba nga by'omusajja galiye kale katukigambe nti tebalina bo magezi nnyo gatuuka ku Alein kubanga ba recording nga ba Alein skin kye bakoze kubanga ye